Right Honorable Anita Aneta Among mulwadde nnyo seriously. Aina blood clot in magulu, she can no longer walk. It's terrible what I've seen. The legs are all swollen. N'ekisa kyalagawa mu nsi kwegamba eno Lukwago bamugigganya lwabutakola nabo, abakoze nabo babanyize. Kino nno kibeere kyakubuulirira eri abantu bangi. Yeah, that is true. Of course manyimu abe ndowoozeemu ababisekeramu as if it's a joke. For example, I said Sauda Madada mulwadde, she's sick. But twayogera wano nti Segirinya mulwadde, people took it as a laughing stock, yamala kufa. So you can laugh about it. Of course, obulwadde bwa mpalo. Those who are laughing that oba Lukwago mulwadde abeere, oba Anita Among mulwadde abeere, yeah, diseases will knock in every house. Obulwadde bulinga mugenyi bujja konkona mu buli nnyumba. Honorable Muhammad Nsereko wa kisa kyoyo ayinza okukwatirwa Anita Among ekisa, kubanga n'okukwatirwa omuntu alinga Anita Among ekisa ko kennyini kabonero ka butabeera na kisa. Mu kapasite zaffe kiki tuyinza okukolera Anita Among okusinziira ku mbeera gy'alimu, ekyo ye kyataasobola kolera Segirinya Muhammad mu kapasite y'okusinziira ku mbeera gye yalimu. Sisuubira nti tulina amaanyi agasinga ge yalina okusobola okumutaasa ye gaataasobola kukozesa kusobola kutaasa Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad bwe yasibwa obulamu bwe bwadobonkana ekyamuviirako okufa, naye wakati ng'obulamu bwe budobonkana omukyalo oyo kye yalaba kwata $5,000,000 n'aziwa famire ye erekeraawo okumuleekaanira. Mutulagirire famire ya Anita Among gyeri tugikwatire ssente ze zimu mulekeraawo okutuleekaanira. Byatandika bityo ne ku Segirinya Muhammad ne mubiyita eby'olubalaato. Segirinya eyasibwani, Segirinya eyalwazibwani. Mbadde ndowooza nti Segirinya yalwala lwa kusibwa. Mbadde ndowooza nti okusibwa kwa Segirinya kwava ku ttiimu eyo, okufa kwa Segirinya kwava ku ttiimu eyo. Omanyi bano abantu balina enkola, bwe bamala okukukola ekikolobero bafunawo ate gwe bawaayiriza. Ekyokkulumya kiba tekibamala, n'oluusi ekyokutta kibeera tekibamala, naye baagala bakozese n'okufaako okusuula abo be batakkiririzaamu, oba okusuula abo be balowooza nti balabe baabwe. Segirinya yasibwa ttiimu eyo, Segirinya yattibwa ttiimu eyo. Mulekeraawo okwagala okukozesa erinnya lya Segirinya okuzannya ebyobufuzi byammwe kye mwali bikozesaako kyamala, kubanga mwalituusa ne ku lukuusi. Bwe muba mwazannyisa Segirinya omulamu ebyobufuzi ebyamutta, la ku mulambo gwe, la ku mulambo gwe. Omwana ne mumusiba, omwana ne mumulwaza ne kitamala, ne mumwambula, ne muteeka obwerere ku internet. Oluvannyuma ne mujja mulage ensi buti abannupu we batalina nsa bayambudde Segirinya, naye nga mukimanyi mmwe mwakikoze, nga mukimanyi mmwe mwakikoze. Abantu bazannya ebyobufuzi, oba ebibinja by'abayeekera bizannya ebyobufuzi, naye wallahi ekibinja kyammwe kizannya ebyobufuzi ebibi. Sirabangako ku kibinja kizannya ebyobufuzi bibi nga kibinja kino. Ekibinja kino kikwata ejjinja limu ne kirikubisa ebinyonyi bibiri, kyo kyagala kikutte ate ogenda okufa nga n'abawo bakukyaye bakweta mwadda. Kyova olaba oyo yennyini yajja ku live mbu asondera Segirinya ssente. Olwo lwagamba twagamba mbu Segirinya yeekoza, yajja ku live
mbwasondera Sseggirinya ssente kyokka nga Sseggirinya mubaka wa paalamenti era ali ku bajeti ya ggwanga. Byonna kwongera kwanika Sseggirinya na kumunaabuula. Musajja wattu amaze okufa nali ndowooza bankimye. Nali ndowooza nti bakubye climax y'ebyobufuzi byabwe ku bulamu bwa Sseggirinya. Naye Sseggirinya amala okgenda ku lukuusi batulaga amagufa. Kasajja ne kakwata obwerere bwa Sseggirinya ne kabuteeka ku internet. Wano nga bategeseewo Nsereko agenda okujja okukivumirya naye nga be babikoze. Be bakwata kamera ne bakuba Sseggirinya ebifaananyi obutwa tebwamala bwe baamukuba. Ekkomera teryamala mwe mwateeka Sseggirinya. Naye ne mutuuka okuteeka obwerere bwe ku internet. Ng'enkya abaana be bagenda kukula ate abasinga babuwala. Mwana omuwala talaba bwerere bwa kitaawe. Ssaawa eno jjo tuleekaanira. Tuyimirirewo Anita Among kuki? Awo waali waateekeddwa okubeera. Eyo y'ensigo gye yasiga, ekyo kye kibala ekigibazeeko. Nabagamba buli muti yali nsigo. Anita Among nsigo ki gye yasiga okubanga ssaawa eno alina okulya ebibala ebiwooma? Nsigo ki Anita Among gye yasiga okubanga essaawa eno alina okulya ebibala ebiwooma? Amagulu malwadde, takyasobola kutambula. Abadde ayagala kutambula ng'agendawo. Abadde ayagala kutambula ng'addawa. Buli mulalu gw'osanga bannaaye si bonna nti yamba. Abamu babeera mu kusasulira mutango. Luusi n'abasabiriza si bonna nti yamba. Abamu babeera ku nteekateeka za Mungu nga bali mu kusasulira ebyo bye baakola. Oluusi abantu bajjeera olw'okuyamba abaali batagwanidde kuyambibwa. Nga ye Mukama yamukola oli ku jeero oba yamuteekerateekera ku jeera. Nojja n'oyamba omupangira ensi, Mukama ate n'abonerezaamu ggwe ogootaanya otya enteekateeka ze. Oyo omuntu yenna amuwolereza oli muddugavu nga ye, waddugala. Siwali muntu alina kisa alina nsa asobola kuwolereza mukyalo oyo. Siwali muntu ategeera alina kuwolereza mukyalo oyo. Bazannye ebyobufuzi ebibi. Bwe baba bakugoba bakusongerako kuwo mbw ate yakugoba ne bamaliriza okutta n'omulambo gwo ne baguzannyisa ebyobufuzi abajjegga abo ababuyabuya. Ne mwambula Sseggirinya. Bye mwakola byali tebibamala. Aye mwali mwakakolako byali tebimala. Tukubira Anita Among enduulu yakola ki? Ffe enduulu katukube yaki? Yakola ki? Yogera ne kye yakola. Then tusobole okumukubira enduulu. Yakola ki? Yatema abantu ebijambiya e Masaka. Eyo tusobola okukubirawo enduulu. Era tuleme okukwatirwa ab'e Masaka be mwatema ebijambiya. Tubikwatirwe kikwatirwe. Anita Among ate omukuba champiyoni ng'okubatema. Tuli bagwi baddalu. Ne ku Sseggirinya nabagamba wano nti mulwadde ne babiyita eby'olubalaato. Yalwala ki? Yalwazibwani? Era Sseggirinya yali kapasite nga waakusondera omubaka. Bw'oba wali tozannya bya bufuzi wali okola ki? Bw'oba tewalina bigendererwa wali okola ki? Ebyobufuzi byammwe bye byatwala Kato. Ebyobufuzi byammwe bye byatwala Ichuli. Nolaba akavubuka akamu ne kateeka loobu mu maaso ne kakabira ku mulambo gwa Ichuli amaziga agabula okukakulukusa kubanga katono nnyo kati. Ensi n'egamba bambi gundi alumiddwa nnyo munne naye nga ke kamu ku nsonga lwaki Ichuli afudde. Era nga ke kabadde kamubega ke kabawa information na ki Ichuli kyalowooza. Bwe kaamala okukola omulimu ne kafuluma ne bakajjawo. Musa abantu bameka? Bantu bameka abafudde olw'ebyobufuzi ebyo mubadde muzannya?
bantu bameka abalemadde olw'ebyobufuzi ebyo bye mubadde muzannya ne mukwatirwa Marino Sekisa nkikwatirwa Amongi ne mukwatirwa coordinator waffe owa Northern Uganda nkikwatira Amongi. Bwe nafiirwa tewaziika ye lwaki waaliziise nga gwasse repercussions ez'okutta owange gw'otaaziika zitandise okukuba ate oyagala nze mba nkutaasa n'aba neddugaza muve ku bantu temututeeka mu bintu byammwe muzaffalu mu bulamu bwaffe mwe mubadde muzannyira ebyobufuzi by'ekijjegga ne kusuubirya Abannayuganda kwe mubadde muzannyira ebyobufuzi eby'ekijjegga bwe mumala okukola ensobi muliteeka ku kibiina kinnuupu buli nsobi gye mukola ne mugiteeka ku kibiina kinnuupu. Bayambudde Sseggirinya Muhammadi ani yamwambula atali mmwe era ani yabita atali mmwe. Kati nno kambabuulire bantu mmwe wallahi billahi tallahi muddugala temulitukula n'abaana bammwe balisikira ekibi kino. Si mmwe musoose okwagala okutuula we mwali mwagala okutuula ne mukoze bingi. Mukoze bingi mukutulimba nti mwagala kujjawo kizibu n'ebisinga ekizibu kye mwagala okujjawo. Mukoze bingi, mukoze ebikolobero bingi bantu mmwe. Mufudde abaana b'abantu bamulekwa, abasajja ne mubattira amaka tebakyawera, abamu ne mubabuzaawo temukomye ku kyakubabuzaawo ne mutta ne bakyala baabwe. Gwe kyogamba obulamu bwa Amongi bwa maanyi nnyo okusinga obwakabaka, oba bwa mugaso nnyo okusinga obwakabaka. Kino kiri atabaala, of course kiri mu kutabaala, kireka kitabaale. Lwaki tekyatabaala nga kiri wa Sseggirinya? Lwaki kirina kutabaala nga kiri wa Amongi? Gwe kyali wa Sseggirinya mwali mulowooza kikomeeyo? Kiri mu kutabaala, kireke kitabaale, be kitta kibatte. Kireke kitabaale, kireke kitabaale. Mufunta entama nnyini. Anita Amongi mulwadde yasoose olwala, amagulu gamuluma, abadde alagawa, abadde agenda kukolayo ki? Nkwatirwa ekisa tumbaavu ye nga bwe yakikwatirwani. Obumalirivu bukola ekyo, nkiddamu obumalirivu bukola ekyo. Buli nsobi gy'okola eriko omutango, mumuleke asasulira omutango gwe. Batta mu Uganda, batta ebweru wa Uganda. Bwe bamala okutta bwe bafuna bwe bawaayiriza ekijjega ekimu ne kiyimirira. Binagenda okuggwa nga tutegedde ani Kapere, tugenda mmutegeera ate mu kaseera katono. Tugenda mmutegeera. Mwe mulowooza emyoyo gy'abaana gyawummula abeggaba. Tumbaavu. Musaana kufa nga muwunya. Musaana kufa bubi. Nabaana embegembe Saudi Madede mulwadde.